nti obutalowooza otuke kyano veranga wizo ala wiza alabi wiza alabi dawe badage yes otuke kyano veranga wizo gwaso kwate esimu yo nowe mulensi ebigambo webiti natowooza nti mama wange gyali tata wange gyali abaana bange because wiza ina abana abasukka mu abiri abakulu abaga tata yogedde ekigambo ky'omu kisenge otegera oba tolowooza tofumitonga eno video atyanga in case God akyusizza olugendo lwange nfuuse kino egera kunsanga etya kati video gyengina okukola eno Melissa wagigwako n'agiraba nga mpemula agenda chikina muyisa batya wali okwemula ng'osabika naye bwizo tasabika aguda buze guno olimba ogunyi ngenda mudo oja kompyuta byayogera genda ku TikTok searchinga ku mama wizo naye ab'omulako ebigambo webiti wow ebyaddala nkuwulya bino zisigeya sirimba oba wabirako nze nabirabako kati omuntu ataswalira taata we ataswalira mama we ataswalira nsi ataswalira gyasabiriza mu first family abatalowooza generation tekyalowoolezaako ddala wano kumulangira interiors ebyo byetukola furniture webbay furniture wa class kwayagala enyumba ebere furnished enyume bulungi nnyo tukuwe ku magezi ga interior designing enyumba yeveeyo bulungi obere ne space eri majestic eri magnificent at affordable prices tuukirire Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Obera kisigula ebyadda kisigula byebiki onabera kisigula mbungangako oyina bakagwa mukolera kagolo mumanyi nata yabera ku kyalo kyaffe kale mbwa yange senkategera kuli naka akabaka otaddeyo ninaka bakaita wizo baragenda kubuza mufachi ne wizo ninaka bakaita wizo kati senga ni gumba kagenda didia mufachi ne wizo jeko baso dintikira banna ore mukazi bamwita batya alienda ono mukazi ono mulungi waliwo bita ne angel owa dimpo njagala tikke gumba yange nditwalire ka wizo Angel mwabadde kide baby angel sweetheart simaye yi ha bo sweetheart angel huyo wa dimpo mbade sa kumpa akantu wenso okuteke gumba ya wizo mani naka wakaita wizo kano katwalire gumba lino ate wakyusiza erinyembo yali wali ogitula nina Eddie nina Ketia nina Neka nina bweno Biden sinzira kuzitumba bachali banga banyiza kati kwefuna yakalanga afuna ko baita do nabanga bwafachi ne wizo sibitege wizo nga yakuteka kozi amanyi ye nasanyuka wizo ne dikenzo bajega manyi katika kubule mwe kintu kimudo we nze n'abantu besagala mu bulamu bwange naye omuntu obanga yakuyamba ku ino mu ekitiibwa nga tolina muntu kinganga ono tukinga even if mwavu lwaleero niyo jukira moment eyo nga wali tolina kyolina nakuyamba kati oyo fala esookera ddala nze ansinga erinnya naye saawa zino alina kunneekwatako nze atalina lidde okubeera active waba alina album egyagenda okufulumya alina okulowoozayo kandi gwe nyinza okunyweza kanfune Jacobo ni wachifa tufeni kazile kasuku munaba ilipo bitani ngodi amuli bubi tell wa presenter balala enimuro na mala big up on yourself nimuro Kazora ali bubi abantu badage ne badage seno
agamba kitiba naye kachakasuku amuleke amuleke man tuli mu media kati ozongera kukoma kwa uzo ali katina tuli mu media nga tubaddemu n'abantu abasafaliza mu media true ngali akodde ku TV ne ku radio nga namalo mwaka mlama tabamusasula ninga atomulaba alina erinnya nga jali ali ku TV omulaba ninga tasasulwa mbimanyi olisinga asasula sente zitajja mu linnya lye kati kasuku yomu ku basajja bemmanyi nze nganze konga yalishideko mu ngalo zange era akolezeeko mu program nga tebamusasula ninga alina okubeerawo so abakedde ku makya nasakira bakyaliibe abakola omulimu gwe bakola omuleka so tozina kubeera kuva ensimanyi omwana wange takumanyi usaid that omwana alina okumanya who does that buli omuntu alina kummanya Kazola, I do respect Kazola because yomu kuba founder b'ekintu kye tulimu but waliwo ekintu kimu kyolina okulivinga legacy eno gantu manyi kati since ndi apa sijja keera kumakya kufuuka bloga kati oga nti goli star why do you post about Jacob lwaki ovuma Jacob simanyi Jacob emyezi 8 agenda kubanga mwavu simanyi nga asabiriza nze sisabirizangako sikera nko kumacha gaba Museveni nyamba sina sinza gena mu ddwaliro guzo yabikola sikera kumacha na mwaya mpoza agenda bakolera pate ngajija tasobola kwerabirira yeke nyini tasobola kwerabirira yeke nyini tasobola kugula na condom kono msiza 15 mutwalo guzo tasobola kugula condom tagalina magezi ago kati guzo ekintu kyo katalina mu amagezi kugula mwenge kunywa mwenge gwa beyi ebyo byalina mu amagezi era so kwavula kunywa mwenge nitaina magezi gakera kumacha kwambala condom njagene mugundi aguli condom no jamba atajimanyi jamba kato omuntu atamanyi na kwambala condom no musanga nga akuliko alemereddwa n'abaana be ali ku ggwe bigam famous mu myaka 20 akola ekintu ekyo nze mu myaka 20 nkoze ebintu bibiri mbadde politician mbadde president ati yakoze eki atunyumiza BET fetulia BET nabira balera mubadde kideje by the way njagala kano kati otagemu wizo ngoli ku channel yo wizo my dear brother for me I don't have any problem with you but the only thing which I think you know kola you have to do am yourself I know kwedu waminga right I know kwedu waminga chicha brain wise okogwe wagenda mushisha yetaga brain booster yetaga brain booster yagambi simanyi mu myezi 8 nja kubandya nsabiriza kati nzija kubowa wizo kuba mutomera wandu salimu sale simanyi shemu salimu sale nze sikola ngo video gamba salimu sale mpa ekikumi era nange sina wizo rest in peace my brother rest in peace otugenda Kazola Kazola alina okukkiriza amazima nti ye Katonda yamuyamba teyalabako nnaku mu media Kazola yayitira bakita kaweweevu naye abaana bakasuku abaana ba Jacobo abaana ba Flavia Namulindwa abaana ba Fifi da Queen abaana ba Dorini Nasasira abaana ba Anyawo abana ba dictator maka abana bomujja w'omutima mulimu abana bangi abalina story ngano okufuna empewo ku radio omusajja amugamba soko ogire ngasera soko ogire soko ogire nakamba wali radio kanje veeko kanfuka singe ku YouTube channel yange nakola ka blogging sima podcast kike kati guvuddeyo omugeza akedde Kasuku yalina opportunity kudembe kudayo kudembe ngesinde zibazimu ati zijja mulinya Kasuku ngaina opportunity ya KFM Kazola ko yakolanga natukasenga sinde zikolaje naga kanfuka singo bogo banyonda boteke ku Kasuku live nzibalire Kasuku se chali wange era tulima kambugu nitwe kubira amasimu siso kubira kukola Kasuku ali munna kunira ate nisanyuka osegera wadde bakyalibe babena nabo bayinzo bawulya nye essanyu nganze ndi mu buzibu kyeka naye awulira essanyu ndi mu buzibu naye nze swakira macha kuwulira nnaku nga Kasuku ali mu nnaku naye yafuna amajjajjaawe nali mu byakalulu ninamukubira essimu nemugambani nga kitalo okitegera because nange waliwo time Kasuku yajja nanziikirako we nakubira taata wange tebaali kuwolo nakuba taata wange omuto
Okuma tata. Jacob nkoze ebintu kunsiyamu. Sibimanyi. Wenda babuzo nga mmanyira pulira ennaku mu mutima. Okuma tata wo. Tata wange omuntu namukuba. Sibimanyi. Kati sibimanyi. Ekyankubuza tata wange. Nalina muganda wange bani bamuyita Kayaga. Kayaga yagenda n'afa. Twalina ku kasuku takubunyuza kasuku. Kasuku nga akuuma ebyama. Munnange bambi nedda. Ne ntuuka nga muganda wange bamumye case ey'okumuziikamu. Ne mukwata amataayi. Ne mugamba se ojja kugula case. Okutaano ng'omaze kuleeta case. Paka bamala gireeta. Oba omukulu mu Buganda. Bannange. But yenga suku abonyebonye. He deserves to be happy. Tubonyebonye ntune obwo obuvuka bodda n'olaba ng'ali ku radio oba ng'ali ku TV ng'akulumba n'omutwe nga kati. I know. Singa omanyi jjane bano gye bakuba. Tamala nkuma kamulamba nga tebamusasuddeko sente. Asanze bikiwedde. Emidia ya Uganda yakwata mpola wogibamirako nti bakuwadde empewo okube mu ngalo osanyuke. Sajja bamuwa Magic 100. Magic simanyi Magic TV. Simanyi abangamba TV. Magic TV eri ku UBC. Magic creativity kazola kye yakola. Yagenda naleeta top Niger. Kyokka tulinayo Mbalala Java. Wali abayimbi bafulumya buli nnaku ennyimba esukka video 10. Niye tekuliko program egamba top Mbalala. Naye agenda Niger. Gye yajja nga ne Niger teyina budde bulowooza ku Uganda. Ffe Uganda tulowooza ku Niger. Ndiyo yali creative. Yes, ajerega okubeera nti Kasuku akola gospel badda mu lugambo. Wodda ku WBS Jama agenda yali abikola. Ngayogera kuba artist. Yes. Bakwa yali ayogera Luzungu. Bano boogera Luganda. Era ng'ogera mu show enaga kano kanyumidde kwata kanonze mpaka kino. Osegere. Ngajjako abantu amasaawo. Kyokka banna. Nze tumusaba kintu kimu kyokka nti Kasuku amuleke. Sisi oli mu First Family. First Family ya project yo bajja kuwa. First Family mwadde buli kimu yamuwa okubeera manager wa gundi wa UBC ya Abani negenda nemuwa Magic negenda emwadde buli kimu. Kazola tafunangako nnaku mu media. Mu baana abatandikaawo MC Katsi yayinza okubulira ennaku ya media. Kwanga yemuku biba two definition abantu bagaa nti yes banaye mu media mulimu ennaku. Kituufu. Omuntu ng'olina erinnya notuuka mu bbala nga tulina nza kunywa kasoda kano. Naye abantu abe balowooza muno. Naye nzira nnyo okungulya kamera olunaku lwaleero. Ku yaya wano. Ku yaya. Doyini gwani avaamu ssente. Kitandisa okumanyira Jacob nvaako. Naye anziza mba ndya nga bampereza gundi zo ngo bagulidde empale nga ne Doyini wange. Kuli bufala bw'obeera naye ne Doyini wadde content. Anishawa muneeka akubuulire. Doyini. Munnange nali simanyi na kumanya nti n'omuntu andeetera ebyo. Nze kakati nze nayita omuntu tukole interview. Doyini nkubulye mukwano. Mbadde ndudde ebbanga sijja ku channel yeeno. Era nze sigeya. Njogera. Nze sigeya njogera mazima. Buli kyokola nga ki. Apafani bwe bagenda ga Jacob tuyambe ku Doyini. Doyini bitu byatukola. Okuva muvaako kati byakola. Bajjawo. Munnange kati lwaki omuntu yandeeta semenga omusajja akoletedde empale ya pink. Nengamba ate Doyini empale ya pink. Yali Shawambu na mpamvu. Shawa ate yani. Comedian. Nga tukola show munange nze Valentine gundi. Kati munange nali sina kyemmanyi. Wallahi nga sikulimbye. Nali ndi awo nga baleese nengamba tufudde. Waliwo omuvubuka akwagala kugoberera buli video gyoteekayo. Nengamba Jacob okwegayirira. Nengamba abantu abaavu. Si baavu omuwuliza wa KFM ayogera Oluzungu luva kuno paka eri. Nengamba Doyini is destroying her blunt. Ng'ayogera nga mukazi nno naye ng'ayogera Luzungu nemubuuza she did what? Napenza video. Kati nze nga nze ategeera media. I can't understand. I know. Ngati Doyini ayinza okubanga yakyazizza omuntu nga takitegedde olusi nga akitegedde. Yakyazizza yakoze video eno for the sake of nti ng'ayina kyayagala okuyisaawo. Munnange tewali nezo bayisikola stand. Nangamba tesikola stand. Mugambe ko mulimu abantu abamu abatta standard ye. Doyini ali mu standard ndala nnyo. Oyo gaya ali tukoloko. Ebintu bya brand nabivaako. Nga munaye Doyini. Doyini mumulayo bulayi mumudduke. Wanange yannemererwa ate olw'omwe yalema n'ebbajjo.
Jacob okubulide ebintu bya brand Alamanye bawe bana kyebaagala tani teyali bba wange bagajja kubyagala tandika bintu byo nakula bikozemu ne weekebeze Jacob oba ofaki oba proving a point ki bajja ngamba nina sirimu kyogamba ne kati nakula ng'oli mu motoka nga weekebeze ningamba baddayi Jacob ne kati akyekebeza bintu kamukubira owulire mmanyi bajjo neiba wange yeyo namwaya tomugamba mbundi wano naawe maama bajjo yankyawa wamukolaki anti nawe wamumma namugana wakalye tomutoyoga mbagwe gwe gasiya nga tonkubidde ku nga nti esente ozifunye naye abaavu temuyambika owaayi waliwo omuntu wanambuziza ekibuuzo lwaki mba neekebeza ne mugamba bajjo yankebera aŋŋamba nina siriimu nejjadoni gyali wegito nejjadoni gyali wegito gya redi ejjadoni gyali wegito gya redi nga gyolo taata sente nzifunye ebiliyo nje kutwalidde ku akawunti yo kyona kyakola bajje kikulu akafuka nemwe abasajja nga munyiiga nga tuganye onyiigira kinaawe tusobola okusigala nga tuli ba mikwano wakalya no Jacob let me tell serikira muli ebingi nejjo yazze wano neefulanga atatulabye nabadde mu interview najja natulako omulundi gumu ningamba abantu banyiiga ebya serious bade Jacob obo nonya n'ekigambo kyenjagala okuteeka waawo egyo emize gy'abantu abali loko Jacob tosobola kunyiiga that's not being local that's being local that's not being local what is wrong with us being staying friends notegera nti bannange tetwabadde mutual tetwali mutual katukite so Jacob teri kintu kisinga kulumira mu kusajja kukwana mukazi n'amugaana kinyiiza nnyo nga teyeti mwe mukwana mulina different intentions ng'oluusi bw'omala n'odduka ng'olina intentions zo nze nensigala nensirika mba ngenze nayo njijjawo nenjitwala of course ensigalawo njijjawo nenjitwala ensigalawo but Jacob tosobola kunyiiga bw'otyo nga kulwaki nange nyiiga aki wamukola bajje kikulu munange that's a thing kubanga nagaana musimanya mbu ate musimana otenga bukono n'obudde wobakono budde even though it was like 2 years naye nga I was from day one nga nkugamba saagala sisobola tekisoboka fe abali mu 5 years nga teyagezaako musiru agwe Jacob nga asigala ng'oli mukwano gwange we say friends kati labayo hey nze nsinga bajja obukulu kimanyi nedda bajja musinga obukulu bajja ali mu 30 yagamba 36 Yes, ate Jacob goliyo se musinga obukulu bajja musinga obukulu nk'okula bulungi musinga obukulu 100% kankwage nti nsinga bajja obukulu what kale neewuunyiza musinga bajja obukulu nnyo nnyo aiso yaneewuunyiza nnyo this is my date singa bajja kale tobirabika nno nendowooza musinga ansingako kintu kyokka kyakubeera na opportunities efuna sente yeah true naye ne mundowooza musinga tategeera nze yamukubiza mugamba bajja gyova omukazi sesiteekeyo agera kusanga obuzibu wabugamba nange bajja omukazi sesiteekeyo ekisookera ddala ova okwananga omuntu ajja mu nsawo zo omukazi oyo kigenda kutwalira ebbanga y'okufiitinga mu nsawo zo ebiseera yatana kufuna busente zalina kati naga Jacob nzeeyo siremererwa mugamba bajjo mulimu abakazi ab'embazuulu bemmanyi muka omukazi we bayita bina bebi tomugwira kwadde olina sente wambazuulu omukazi we bayita Dorine Juliana Kanyomoozi bemba n'amakula toveri ngo bagwirako nti because olina sente balina standard zaabwe ze beeteekamu abasajja baabwe Katonda tanaba bakola
Jacob. naye nsisinga mugamba nkwagaliza mirembe gendayo owulire era avaayo emisinde ng'akaaba amaziga mugamba nagamba nange mbirowoozaako ne ngamba kiraka obalira ekizibu Jacob kiraka ngenda kuddiba Jacob nange ngane simanyi lwaki there's something wrong with me ate nange kifiiringa ne ngamba simanyi lwaki omanyi obudde bukyali nnyo omanyi obudde bukyali ate nga sina nabye nina ebyamaanyi nenyooma neŋŋaana nabeera nange ku live ng'ofuna abasajja mu Amerika abampa ssente bakwana ne mbawa ennamba yo nobazalawa naye kyakumankola waliwo yagezaako n'alemerako naye eyasembayo gwewawa enamba yange oyo gwewagala muno wanaabazze nja kwekera tugende ffenna omanyi ekyamuŋŋaanya ssebo nga aŋŋamba oba yali anoonya nga mboozi mbulero wayambadde otya mbu nyambadde mpale faanana etya how do you say why ne mubuuza olina emyaka amalita kateko oyagala kumutawaali waka beauty tokwata mu kizigo she's a black beauty tokwata mu kizigo ayina dimples ate smiling ayina how do they call this dark gum omulabye eno Jacob she's a beauty wampona nga naggwamu nga nafuna ekitiibwa ekintambulira naye mba kuba luli wona sandivuddewo kenandituddemu naye kati munnange wandibadde ojja ngaonoonya enjo nga banandaba batya nengamba pulo naye saagala obeerenga ono aclockinga ejo naye talina mukazi talina musajja. Use each opportunity which you have, Angel. To get a man. Even Angel na awuliriza mbo. Angel in your 20s, kile chikupapia. Wamaba kujeko. Wama use each opportunity. She's still young, she's in her 20s. You're 20? She's in her 20s. Don't you say she's young? Virgin. No, she's not a virgin, but she's in her 20s. So what the opportunity I know you cause each opportunity which you have. Abasajja tuli babula. To get a man nga abafune ngali mu 30s wamma. Abasajja tuli babula. You're right mwe yogeze na once you clock 26 years or 25 years, nga toyina stable relationship. Ngokyali mu kugenda ajja kubogenda simanyi wa Musa genda wani. Ajja kuwulira. There is what we call body carrier or body what? Body count. Body count. You have to fight that. As a woman, what is wrong with having body counting and nini? But the man, you like you be proud. No, my woman is experienced. Unakuolikera ku macha nofuka ko mulokole. Obo unakuolikera ku macha. Nomanya ennono engeri gyetambulamu bensi gyetambulamu. Bojo kutegeera nti body count mbi. Omukazi okwera ne body count nyingi nkubulira. Ngomukazi ayina katugaye body counting abasajja be basana bo basoka mu 20 kale plus. Bojo kutegeera nti kiba kibi. Bojo kutegeera nti nombi. What do you mean, Jacob? Oganto Katonda yali musiri nnyo ganto omukazi yetika olubuto myezi omwenda. Olusi munana. Obogama Katonda yali musiru nnyo okuba nti no omusajja yayiwamu talina kyajjamu. Omanyi toli Muganda nasaasira. No. Toli Muganda oli weeri. Ndi Mukiga. Oli Mukiga. Abaganda balina olugero lugamba nti no abagala ne balwawo bafaanagana. But nkiwulira at least. Omwaki bafaanagana? No. Joko mu kubondinga n'omuntu ng'omuntu oyo mwavinga sex nnyo mubeera wamu naye atuuka ekiseera n'akufaanana ebikolwa embeera entambula enjogera otuuka ekiseera noga kati ono nno ayogedde kino naye ayina kyayisaawo ono n'ayogedde kino naye kati ono animba otegera omuntu kati body count ku mukazi kufa abasajja noti tekirinaako buzibu okujjako ng'omukazi kugera okwebaka kuba mweyambuluddemu osobola okugyayo ebisiraani naye buli musajja akumaliramu wati amazzi ge kitwala decades g'omukazi omusajja okuva mu mubiri gwo. Mama n'abantu bene bakana bo 10 years back era bakyandimu. Kimanyi ebintu bya buzo. Jacob, for real, like asigala muli like for decades. Ashogamba linga kiri spiritual nnyo kale kimanyi life is spiritual naye ngekyo kiri too spiritual. Spam ebensigo y'omusajja weyingira mu mubiri gw'omukazi
temala gavaamu. That's what the major reason why God created you to be the keepers of this world. Nti buli kimu ekibayingira mu kikuuma. Namutuka time ne mukikola ki? Ne mukifulumya. Mukifulumya. Kyova nti no mu nsinga etambulamu. Ensinga wetambula. Bw'oyagala omukisa gwa kuganja. So gujja ku mukazi. Wali eddagala libasobola okukuwa. N'oleeteka ku busajja bwo. N'ogenda mu kikola n'omukazi. Naye wagamba toddamu kumwebakako. N'ogenda n'omwebakako. N'omugjamu omukisa gw'okuganja. Byempulira ebyo okujjako omukisa. Omukisa gw'okuweebwa guli mu bakazi. Era waliwo eddagala ly'onaaba. N'ogenda ku mukazi nga tolina kuddamu mwebakako. N'omugjamu omukisa gw'okuweebwa. N'obeera n'omukazi kujja omukazi bannaye omukazi yali mulungi oyo naye bannaye omukazi yasiraanira awo. Kumbe waliwo kye baakujja. Waliwo kye baamugjamu. Oh God. Kati waliwo n'omukisa okubeera visible. Okutandika out. Yeah. Waliwo baddeko awantu. Yeyo favor. Waliwo baddeko awantu tugeze. Mubadde obeera na bingo. N'ogenda mu ntinda. N'otambulako ku kyalo. Abavuka b'oku kyalo kumanyi nti n'owooli. Ku nnyumba zaabwe wazaaki akawala kapya kayina amabina. Katabu. Kati waliwo ekintu ebintu Katonda by'aba wammwe abakazi. Ate abakazi ba generation ebimu tutte for granted. Nti the more body count which you have, mu future y'abaana b'okuzaalibwa mujja kubeera mu body count seezo. Nga zifeaturinga. Nti omukazi bw'atereka enkwanso z'omusajja tezifa verbally. Zisigalamu. Wow. We zisigalamu mubaamu ekintu ekizaalibwa mu ggwe. N'ojja n'ofuna omusajja ali genuine, n'oweteeka olubuto ng'omusajja ali genuine ng'alina buli nga neewaabe talinayo omuze gufaanana mubi. N'ozaala akaana nga kenzi. Ng'akaana tekava ku basajja akaana tekava ku bakazi. Noge omwana yaba ebyo. Omwana omuze guno yagujjawa. Omwana nga mubbyo, omwana nga muyombi, omwana nga munyoomyo. Kumbe waliwo omusajja yakulekera that kind of what? Because you are the keeper. So body count ku bakazi mwino gyegendereza nnyo. Once you lose your virginity kati olina okumakinga sure nti wala wakufudde omukyala. Naye before ogenda mu tulo y'okubeera maama olina okubala abasajja bagenda okuyitamu awo nga tebalina kubeera bangi. Nga tolina kukwata mukono guno ogwewole nga tolina kuva mu ngalo zino 3 because bw'ojja mu bitundutundu 100 abakazi abaluzinze virginity yabwe n'abakyalina abasajja balina oyinza okusanga ku 10 oyinza okusanga abakazi nga 10. Nawe yakujjako embera tosobola kubeera nga omanyina gyali. Omanyi gyali? Kizibu nnyo okusanga omuntu nga yamuggyako embeerera gwakyali naye n'amuzaalamu abaana. Ku 10 oyinza okusanga abantu nga 10 oba 2. Kati ekinaana bonna babeera mu maziga. Naye ng'ate osobola okujjukira omujjukira mulamu bwo. Mujjukira erinnya lye ndimanyi. Kiri ebintu ebisatu omukazi. Alina ku social media simanyi oba kwali. I don't know. Ebintu omukazi byatasobola kwerabira. Olunaku yaluzinga virginity ye. Olunaku yazaala omwana we omulundi ogusooka. Olunaku lwamenyeka omutima. Naye ebintu ebikyasinza okubeera sensitive. Olunaku yazaala luba lwa bulumi. Nitasobola kunnyonnyola bulumi buluma butya. Nti omwana aluma bw'ati. Asobola kunnyonnyola laavu eruma bw'ati. Asobola kunnyonnyola embeerera ebanga giri tekusala bw'eti. Nitasobola gamba nti munnange okusindika omwana kiruma bw'eki. Kiruma. Nkutegeera. Bali buli omu alina experience ye. Oli akugamba n'agamba nsabya nnimira simanya wiiki ate n'agamba sijja kuddamu aye n'addayo ugakola omukazi. Also I understand why abazadde abamu bafuna a lot of pain okutte ku mwana we kati nga bambi ennaku zino ani ekibadde kirowoondo zibadde olaba ani Zubeda yaparading omwana we badde bavuma omwana nezikira gwe wagamba omwana wa maeresa tojja muteeka ku social media bale mutima nengamba naye eno generation eri heartless. Lwaki ovuma omwana wa munno? Why would you have an opinion on someone's child? Like, bwaba takunyumidde muleke. Ku 10. Ku bantu abali mu nsi gye bayita Uganda. Abantu ebitundu 8 balwadde. Basadist. Maybe say sadist. Bwe bulwadde. Wizo mulwadde. Because tosobola kungamba. Mentally, anyway, baga buli mayina mu kamento gundi. Tosobola kungamba. Nti munno agudde mu kalulu. Baita takagudde. Ndakalaba n'ensirika baatwala boxi zonna ne bazitwala nodda ku Facebook
no posting abyo postings nga nejali mulimu abana bali mu komera nga nejali mulimu abana bali kudwa bakuwa omwana bamujjamu amanyo gonna amanyo mwenda katulabe ekiyenje kitalina bwongo ekitalina kufumintiza na kulowooza kiwizo ne kidda kugu ne kisanyuka ne mwene wakyo Edikenzo ne badde ne basanyuka ati bino bintu abantu bagamba nabaza ntuno nimba abantu baba ku media awo nga tebogera bulungi babaza nti balungi nagamba abantu Edikenzo yewambwa naga Jacob oliwamba ne paka kyatuse ku muntu gwe manyi nga mukwano gwennyo yafira omwana nakola video awo nga yekalakasa omwana bichi kati nze ngendayo omugumi ngama jali tugira akankolera live nyonyole ekintu nga tugenda live nenkwata simu kati ngindo kwata simu nsanga ko messages omukulu okuzibikulanga omuyaya avuma omuyaya ngamubuuza gwe lwaki wagenza kugondi novuvinga mu president novuvinga mu government ya president Museveni yaso omwana wo ningamba musajja afirido omwana we abasawo ninga yo omuyaya akulaga talumiriddwa omwana afudde alumiriddwa ono ali mu fountain of honor government yeyo nti abantu betulina mu nsi anyumirwa nnyo okulaba nti nga muntu munnaaliita mu bulimu bwemu kyova ntujja kusanga omuntu ku comment nga video ennungi nnyo oli ateeka ng'amuvuma kiwuvi kyo kibi ekyana kirina amatama naye nkugera okunoonyeza ki mukazi wa Badru yavuma omwana wange oyo Badru abe ne bakasiku ninga mukama Katonda njagala njabe nnyo ku mwana ba Badru baalizaala obo balinga nga mata obo balinga bamalayika edda Katonda naye mpo obudde ndaba ku mwana wa Badru yasookera ddala n'owokubiri ngamba mba kubanga nina omutima omubi naye namigeze mwebale kuzaala omukazi yavuma omwana wange oyo yatwala Badru e South Africa oyo Badru naye amanyi okunvuma oyo tolimba ngubulira si abena ne kasuku nga yababeera mutoka ntoka awo akavuka akawanvu akaddugavu akalina obulevu mukazi we yavuma omwana wange namukola bwati ningamba siriddamu kupostinga mwana wange siriddamu kupostinga mukazi gwe njagala because I know I have a lot of enemies era ningamba muwala wange nemugamba Melissa nkwegayiridde byonna bikole netugulangawo TikTok tugulangawo Facebook tugulangawo nkwegayiridde bigulewo ng'omaze kukula osobola okwesalirawo because nze nsobola okugamba nekigambo nti nga Melissa sikyakwagala n'omuyiga n'ogadde takyanjagala naye waliwo ali eyo gwe nayogera ku muyimbi we nankyawa mu mutima gwe nayogera statement nankyawa mu mutima gwe nayogera video zange ziteeka ku TikTok nankyayira ddala nasanga kifalala omu noonya akalulu kingamba kwejja kuba sikwagala mukazi wange yanoba kubanga gwe nemubuuze yanoba atya najjako video yali ekwata ku bulamu bwange nenjikola nenjitaka ku TikTok yange ekwata about me olina kitwala personal because naye akirimu byowampisangamu wano obijjukira nenzikogga nenzigwawo ningwa ku mabanja Jacob wasirwala kati wali omusajja ali eyo bambi akoze agweddewo ayesiba ku mukazi bajjo wenkola video nga nnyonnyola bannange okwagala omukazi atajja mu busawuzo kigera kukola ABCD because nkimanyi nayegalako amazi ga dolini negande kiwa obwavu mu bulamu bwange bwonna naye okuva wava mu bwavu mu bulamu bwange nnyirira Jacob yogera ebintu ebyamazima ebituufu wamagaise tetweyagalangako nabajjo tetweyagalangako najjeko kaizi toseka Jacob umanya atakula entalo tetweyagalangako najjeko amanyi Jacob ne kati bamanyi muno oli ex wange do people think we dated baku wabunange enjali wanje atasendeza abasajja tunazirya abanyamba zirembire bifwa Jacob oli kisi wajjamu ekintu kyonna wajjamu ku bintu byonna byogere siriddamu kubeera ku live ye agenda ku seti yemu nagamba producer sigala kubeera naye ku seti obanga waalinze kantambule ngende ngaloza nsaaga natambula mpaka kati siddangayo bwebijjamu ani gwe producer atuuliddemu pax njagenda ntuula obudde bwange nkwatiddata wange ndabe gundi naye nkitegera nti mwavuddemu akubbira sigera kuddamu kulinnya kugundi chairman wanje papa Angel, just why you put another soda ya? Omusajja abadde akunoonya
nze soogera kintu nga nkyejjusa sivuma waza njogera about experience of my life. Experience, yeah. Because I've been in a lot of situations mbulamu bwange nga zifanagana n'obulamu bw'abantu abalala ze batambula because it's a journey bakuba eyawukana time zone, time frame eyawukana. But fena tulayo kati nkola video nga njogera ku kintu guno kitwa person nti njogedde ku ggwe. That's your problem. That's your issue. Nze nejjanjaba nzekka. Kituufu. Nejjanjaba nzekka through my TikTok account. Ningira ku matenga nti nina kwogera ku ki. Kintu kye kyali kinkabizaako okwebaka ku mukazi nga tomwagala. Okwebaka musajja gwe munnanga yonna gy'oli eyo. Okwebaka ku mukazi nga tomwagala. Nawe wali olesako omusajja nga tomwagala. Nze wentukira okwebaka naawe mba nsazeewo ate nga nkitadde mu mutwe. So manyi Jacob. Limba abo. I take my time. Gasiya limba abo. But Jacob, let me ask. Abasajja mukikola nnyo okwebaka ku muntu nga tomwagala. Mugamba mwetaasa. Muba mutegeeza ki? Kibi nakyo? Abasajja twendesa mpale. Mwendesa mpale. Bogera mu kitabo ekitukuvu ekya Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina abakazi 9. Okay. Ne temuliimu mu kitabo ekitukuvu kyonna ekyalimu omukazi nga alina abasajja 2. By the way, ne Bible kimanyi nti abasajja abalimu mu Bible bali balina abakazi bangi. Kitegeera. Kati gojjawo audacity tugattika. Kati omusajja asookera ku makina agantu nekombe kikazi kino. Just nga ayagala kulaba kyalaba mu maaso kyekiri ne magulu. Yeah. Agenda okeera ku makya okutuuka n'agamba bina kyebimo. Jjukira nti abakazi baba bakwana mulimu abasajja ba mirundi 2. Baida ba mirundi 3. Mulimu omusajja akwagala ng'ajja okujja ng'omukyamu nenga so amwawula. Ne mbamu omusajja ayagala okujja okweyambuliramu. Ne mbamu omusajja ayagala just okukumanyaako ngeri gy'ofaananamu. Abasajja bonna basatu bonna bakozesa ebigambo bye bimu. Tebisobola kwawukana teri omusajja alina bigambo nti yakuyeetinzayo ebigambo bye. Ebigambo by'omwana 19 ng'amukwanibwa ebyo ebigambo by'emu n'owa myaka ameka? Anina. Gwe olina myaka emeka? Nze. Wenkana bajjo. Abajja ali 36 naawe. 36 apa ku yes. That much ennungi. Kati twali old man out. Nga nkusinga obukulu. Experience kusinga. Nabyo nnyonnyola. Sijengera kijji sijja bira. Bajjo muveeko manyi lwaki musajja yanyiigira. Akonyegere gasi. Bakantekera kuona. Ati mtofayo bisa bajja kayidi bajja kajja. Jacob the angel we. Noza angel bamulabye wa dimpo wa Jacob. Na kakolo. Angel usikazi watu. Baba ukazi wataina mukwemola. Obumazeeko ebirebe. Angel leta koko. Kozi watu ugera kuki. Abakazi basajja ba mirundi 3 awali wajjo ne banake mukama nyamba sifunagako omuntu aneyambuliramu ekintu ekyo kibi kutegeera ati batugaba na bayine sente nyingi ennyo si kyekyo kati mulimu omuntu atalina sente naye nga ze kuneyambuliramu ate kola omuntu atalina sente ng'ayagala sente ng'ekyaga kuganja ne mbaamu omuntu oli just ng'alina ekizibu ekimulemeddeko omuntu yekasa okukuma ebizibu by'ensi ya mukazi omukazi Katonda yamukola ng'asooka omubiri nga gusa okukuuma amagini gonna ag'ensi naye maama newankubadde tuli bakiipa buli kimu tukitereka. Yes. Oh Lord. Nakunyumizako sitole omukazi gwe yali agwa ng'abeera ng'omuzimu nga gumukozesa ayinza okuba mu ofiisi agenda okutandika okuwulira empale n'agijjamu agenda okutandika okulaba nga atobye yenna ng'omuntu ali mu kisenge. Do you know how much it costed her okwejjamu ejjiini eryo oddiza gye lyava ng'ayinza okubeera wano nekimwambala wano ayinza okuba ng'ali mu bantu ye nawulira nga teobagamuze
obagaze empaya okutoba tavaawo paka kiri kimana kukuta ekyo nakyo bakisigira mu ki bakisigira mu sex niwabeerawo kiri ekyokuba nti no kikuletera ennyonta n'obulya gwe yagala kubeera na musajja tuba tumanyi libido nno yes kikuletera nnyo okubeera n'obanga oyagala kubeera na musajja joko mu kuwuza omuwendo gw'abasajja abangi eyakikuwa gyakoma okufuna ssente atya yes ekyo kyo kireeta kinyunyuta mukisa beba owulira nti nakutewa nakadde ebizibu ne bijja zigenda nti webaka ku mukazi gwe wateekamu ekintu ekyo n'akikuwa naye n'okitwalira mukazi wo ne mukazi wo abanga alinawo omusajja omulala n'amuwa ne mba nga mukolera omuntu ogwo eyakiwa omukazi lwe mwenda nga ye emikisa gyeyongera can you imagine maye tuli mu spiritual world kakati generation eno omwana omuvumavubi olina ekitu ekinene n'akaaba n'ayagala okwetta ne kino takifuddeeko omwana omuwa iphone n'akuwa omubiri gwe gwonna otegera tuli mu generation nti osobola okusiga ensigo omubiri gw'omukazi n'ogaggawala nga tamanyi nti n'ogaggawala nga tamanyi mukazi wattu teyabuulirirwa talina senga asobola mugana munange wegendereze abasajja bakola abcd mukazi wattu asinya 4 vaaka mwafunidde olubuto enjo ina emyaka emeka oli muto ekimala kati ng'ono mukazi wattu ali mu 20s mu bulamu bwe bwonna tafunangayo mboozi ya one-on-one ne maama we oba ne sengaawe ali mu generation enkadde omunyonya nti sex is a good thing but through sex it can destroy your humanity. It can destroy your dignity, your blessings as a woman. Beojo kusanga omukazi mulungi ku kyalo naye ng'ayoza ngoyi azalidde ku lujja abaana bali mu kukola mulimu gwe gumu ali awo atambula butambuzi yaddiba ate ng'omukazi amagulu ge gaadibye akutama amagulu gagadibye akutama ate ng'omukazi bamunyunyuzeemu omukisa gwe school fees azijja mu loogi kyonekeza bateyayagalidde kiba kizimu tosobola okitegeera luvannyuma nnyo oddawo ng'omanye okufumiitiriza oddawo n'ogaa naye banna waki buli musajja yenna ampita mu buyisi bw'ate waki bwe nkwata ku ssente zigenda bugenzi bwezio tuba tubeera wala n'omuwala nagamba wala kyesitegeera ze eva omusajja gwenfuna tampa ate olusi bankuwe manya omukisa gw'okuweebwa baagukuggyako omusajja yagutwala kati abakazi bamuwa obulusi abasajja bamuwa abeera nga diru yesene nejja ne bagiwa omulala etukira ku ye kati gwe nga buli musajja kwana gw'oteeka namu gw'oteekamu n'ebino nyoso obyevuunula n'obyejjako oli n'agamba banange sikitegeera teri musajja yali yangambeko nti oba mpase like kiki then abalala n'obeeraawo tebatukwana banaye bizibu biri mu nsi nsibambira bawambi abawala nga boogera nze tebankwana nze tebakola ki ate ofubanga nnyo kwaba obanga oli mukazi n'otaddiba ala munaye tukole kifa abaagala olina okujjamu okwemanya mbiwulirawo okwezuula okwemanya banaye those things mba ndaba ng'ebyeddogo is it the reason as why this generation sabo yes sabo amina yes sabo Entebbe Road, which school? Where bajja? Amina. On phone. Yes, thank you so much. So munange. Nebuza nengamba. Kati nsi y'emyoyo. Spiritual world eno. Nsi y'emyoyo. Is it abaana ba generation eno bali mukuloga?
sibitege okimanyi bali mu tugamba kuma omusajja muloge omusajja kulabota omuloga asigala abere ng'alowooza ku ate bagamba te omuloga agenda kwavuwala banenge omanyi kiri ku TikTok okwo batugamba okuloga abasajja ensi y'emyoyo tosobola kukeera kumakya kuloga muntu. Are you sure? Agamba bw'oba ng'oli mukazi n'ologa omusajja manya ensigo gy'agenda okuteekamu nayo ndoge kasita ologa omusajja nti naakwagale yes manya agenda ojja kwetika abaana be nga bafaananye ekyo kyewamusigamu. Omukazi Katonda yamutondera kuloga, omukazi Katonda yamutondera kwogera because element ezikola ensi zonna ziwuliriza olulimi lw'omukazi. Energy ezifuga ensi ziwuliriza omulimi gw'omukazi. Lwakubanga nti mmwe abakazi temumanyi nti mulina energy n'ensi ebawuliriza. Toba n'obeera nga oli mu kisenge mukwavinga sex oyimba oluyimba lwa ggwanga naye n'obeera nti oluyimba lwa ggwanga olwoyimba bimu ku birungo ebitera omusajja okukola ki okutuuka ku ntikko. Azina okutuuka ku ntikko. I know to climax. Tawetaka kuloga bulwoga omusajja manya n'abaana bo balogeddemu. Kagazino generation byekola tebitegeera then generation like for real like ekiri ku social media omusajja yakoze atya kwata simanya in a generation kyalabwa kola bwoti ebiraba ku social media like what is going on in a generation teyina empathy mu yo. Yeah, true. Eli very impatient. Teguminkiriza. Teyagala kumanya. Kirabanga kino. Terowooza. Ate omuntu atalowooza aba mubi. Njagala kutegeera kyogamba tebalowooza. Domin, otokubira n'ekifaananyi tuteeka ku page yo. Yeah. Comments ojagenda zitegeeramu ogenda ziyitamu oti ojja okutegeera nti abantu akugobera tebalowooza. Nga buli omu ashuminga bibye. True. Ne batekamu n'abalala. Nti obutalowooza otuuka ekyalo obeera nga wizo. Wizo alabye. Wizo alabye naawe baddange. Yes, otuuka ekyalo obeera nga wizo. Gwasa okukwata essimu yo n'owemula ensi ebigambo we biti. Nga tolowooza nti maama wange gyali, tata wange gyali, abaana bange because wizo alina abaana abasukka mu 2 abakulu. Baga tata yayogedde ekigambo ky'omu kisenge. Okitegera? Oba tolowooza tofumita nga eno video atya nga in case God akyusizza olugendo lwange. Yeah. Nfuuse kino egenda kunsanga etya. Kati video gyengenda okukola eno Melissa wagigwako n'agiraba nga mpemula. Agenda kigenda muyisa batya. Waliwo okwemula ng'osabika naye bwizo tasabika aguda muze guno. Oli ngenda mudo ojja kompyuta byayogera. Genda ku TikTok searchinga ku mama wizo. Naye awomulako ebigambo we biti. Wow. Ebyaddala nkubulya bino zisigeya sirimba. Watu wabirako nzina birabako. Omuntu ataswalira taata we, ataswalira mama we, ataswalira nsi, ataswalira gyasabiriza mu first family. Abatalowooza. Generation tekyalowoolezaako ddala. Opostinga omwana wo omuntu nagamba oyo mulya. I know. Kana kato luziza mweziri ddawe. Tukomyawo. Straight eri tukomyawo. Tugera straight. Akomya mpo. Temujja kunvuga speed. Generation talowooza. Talowooza, yes. Ebeera mbi. Generation etafumintiriza. Ebeera mbi. Generation agamba nti singa abadde nze. Nanze ko bagenda okukola kino. Notakayo mwana wo ne boogera byogera. Nti akana kano nkalya. Mwana yenye aka 16, 13, 10 nogamba nkalya. Bulungi nnyo. Segera. Nadde ndiawo nga tune ebifaananyi bya wizo nze nakava mu kalulu. Ekyuseko nvi. Netaba wizo agamba yitabadde mu kalulu. Nga koza wedde yena najja ayitaga mpadichwa minichwa. Nze ava mu kalulu. Mwonyirira. Gotuteekawo babiri ansinga ssente ansinga erinnya naye musinga emirembe musinga okulowooza musinga okutegeera musinga buli kimu.
ate nyumba yange si ya mirengo eno party ya wizo eno party ya radio yo bana munigina ate ekisesa nzono kwe wizo yengena ngana ngone ya okufana president wa nigina ngena kufana wizo tekiri ku mwendo gwa meka gwentalo ze nina mwata nisala speaking abanyi muri mu byamwe ngendo kwa aba bloggers batasobbi wandika kode ngamba wizo abadde kide nezo kana nawo mukolede ka video tekiri ngamba mubadde ki nalade mugamba bugambe muganda wange sente zoyina ngamba mubadde ki de wizo ebintu binasoko okukiriza nti sijja kuttala sente sijja kulogala sente sijja kera kumacha kulimirira muntu lwa sente kyova mu profile yange ku radio teri muntu gwe nalinzi je ko sente kuba luyimba bayira wese chiwiranga nako n'omuntu yamanyira konyi yamanyira wala omuntu yamanyira najja nali tolimba linatereka emitwalo 10 ku simu yange mbandi awo ndeweka emitwalo 10 ngamba nankubira simu muzeeyi ka transport okalabye nimbuuza ani ono ngamba ze gundi nkalabye nenjijjako nenkwata ku mobile money nemweza emitwalo 10,015 nankubira simu nagamba bulijjo wanga nti olina olugezigezi naye nga simanyi nejjangu mu ofiisi yange ngamanyi nali manyi kyategedde alina mu magezi negenda mu ofiisi ye najja emitwalo 8 najimpa gyali mipya namuntu nengana gayo nikiraka tamanya mpulira tanakutegeera nenkwata emitwalo 8 nenjuyuzamu wente kwakwa nemugaa kwata ebitundu byo bwe ndi yavuwala nja kujja nkima ebitundu bino nagamba Jacobo nemugamba bwe naayavuwala njakujja nkime naye oliyima lwo ngenda ddukuba era nalukuba nendufirako mbandi awo nga ndaba akampwankimpwanki ako kenafiira ku luyimba lwako ngenekusiba kampakidde nenga Mukama Katonda Jacobo ndabi nezuka nga Mukama Katonda abaganda bali batuufu abagera nti akabaka weeyolera kekakuluma ki kekakuluma enteega kinga kaliko onofala abantu nga beerabira onofala namufiirako nenkola buli kimu kyokata akwerabira nenjuza n'emitwalo 8 ku lulwe nga nemufiirako nemufula star kati sebo lwokuba nga siri ku radio lwokuba nga sebo ndi eno alaba ddala nga yo useless nga Mukama Katonda niba naye abantu beerabira nzikiriza abantu bakyuka era nze siri kyerabira nze bayita kubukola soka n'okumbangamba ekintu ekyo like way back we twakolanga ku Facebook live nogamba abantu obalabanga omutima gy'abantu ogirabira ku ki omuntu atukalaza omuntu ozirabira ng'afunye power afunye sente n'erinnya in fact olinjukiriza kati era bulijjo ngenda nkyogera nengamba olwo Jacob yaŋŋamba tosobola kutegeera mukazi wo mukazi wo nti nakwagala ng'omuwa buli kimu kati beerayo omwaka gumu nga toprovidinga bwojja okutegeera kala z'omukazi g'odatinga tosobola kutegeera kala z'omusajja gw'oyagala paka ng'akutaddemu omwana mu lubuto tosobola kutegeera kala za muntu gw'oyamba right now omwana gw'osasula school fees kyabakwefuulira naye bulindako otuuka ekiseera nga yali waggulu nga gw'oli wansi byonna byewamukola tajja bijjukira mbawala banakugamba it was your obligation wali olina okundabira that is a reality about life nti life somebody nga alina power nga alina obuyinza nzwala omugagga omu abadde ankolako investigation ku division nga ajja nasindikayo abantu jakumanya Jacob ali atya embeera najja nawasindika twagala ku licensi twagala kulaba ku meeya wakiri meeya tusaddeko ku gundi nga bajja n'omutula wooti nagamba munange golaba ekizimbe kyange bansalidde sente nyingi nnyo badde nsaba bansalireko nemugamba nze nganze kale tugende bakusalireko osobola sente mmeka andi mani mbajja gaziwaggula mugamba anze sikirizibwa kukwata kwadde n'ekikumi wadde n'ekikumi mwanika wuuli wali nze nja mugamba kyoyagala gw'oyagala mmeka nakisindika Jacob abakozi abatwala atya ng'anoonyeza ku nze wenategeera nti omuntu wafuna powers afuuka ekizibu bwetulina ku bantu abalina ku buyinza olina akera ku makya tugeze tubadde ku radio awo nga yetubadde kati gwaseduninga music mbimanyi nawira nga wejjako oyo music gwokuba nga si audience yaffe no nga kati abakina ekiyenje
nokalaba kino ekiyenje I know by the bakyuka ngaye nibamugamba nti gwe program director nakyuka najja nagamba Jacob no program yegudde nkulaba egudde ne mu reality ngagamba nti program yegudde just ali biased ayagala omwe that respect forcefully ate nze nomanyiza ebyange nso ogikuwa respect naye ate ngitekeraku n'akamanyiiro omuntu nga kiyenje abeera kiyenje omuntu nga namusooka okukola ekintu nobanga wakabimba musinga emiri 15 tosobola kuŋŋamba nti ekitiibwa ky'olina kyekisinga experience yange neva bwe nakusooka okukola ekintu mmanyi ne experience nyingi okukubiramu era kyoba kino ekiyenje kya Wizo bekyayingiddemu tebikimanyi nze experience yange eri awo ogenda mukuba buli kanaku weewaddeyo newadde ku social media kugambye ba bloggers mfeze ekinnuma mbyogera emisana baatamidde abitegera ng'oyiseewo abitegera kiro omukazi we yalimugamba ewaizuukuka waliwo naakulumbye ni Jacob ate Jacob yaani oli gwavumye ki gwavumye ngenjaga ekuweddeko navumye mumpe simu ng'ateekayo ate mugenda kunseeza wabale munaakoma ddi ne Wizo omwansesiza nabadde njawo neŋŋamba babadde kiba ffe tukyali mu luntalo era nabadde lukyali lutalo 2 weeks tukyali mu luntalo nze ku social media nga tonneepangirako nga nkumanyi nina sex tape y'omuntu nga muli ebisiyaga manyidde ebbanga ddene nga mutunya wenti naye nga gikwata lunaku lumu neteekamu kamba yanjite maama nga bamukalakata nga niwayimba oluyimba lw'eggwanga omusajja okuyimba oluyimba oli mwana wa tabbu musajja yali ayimba oluyimba lw'eggwanga wange bannaye mumanyi naye ngamba kumpitako bwongamba ebyama nkumanyi wallahi sijjako kyali wange amanyiira naye njakeera kumakya mukola ekintu n'omutima omubi. What do people call me that I have a heartless? No, when people say you're heartless, why? I don't know why they say and then okay, getting confused. Bwali ku debe bali bagamba nga back praising bagamba wayamba abayimbi banji nnyo ate kati ngenda okulaba later on but bagenda mu bufuzi wali mulungi wali wambwa wali ososola atayina ngotega ebibatu ngamba yine byongesa biwulira ko ngamba wayinze entalo sisobola bwasabi bategenga ebibatu ninga wallahi nze njukira Jacob yayita abantu kusinga alaba bosiba amanyi nga bawunye enkwawo opajjanga wa bami nga tososola bawunye enkwawo abalina baani bazze n'okayimba kamuno obateekangayo ku Saturday nga baba bangi nga ogenda mu studio n'owulira n'oganda Jacob osa naye bwe bagamba beze nange kyademba okutegeera ekyasinga okunnuma wala akawala akagamba nti nakatega ekibatu nga kakatuna mu ggulu kalinga nga mukene emyaka 2 emabega oba 15 interview najiraba nayo ninga neka nakawala kano najiraba nokwadde ninkwadde Jacob kale nsaba nnyo ninga nemukama katuka nakawala Ruba kafunya ku hip sao, kafunya ku ne duni egulira fako. Ebidaga bikamire ebyo gano ne kazimbuka nga kino ekikuba kitabata. Broiler. Broiler. Ne kana akachupulika no kana storage. Ngama kalisenka tunaloso tuwa ntino. Ebujja myaso omusajja go bayita Kenzo goyamba agenda kufuukira ekizibu. Tomuyamba. Ne ability ya juo omuntu omu munsi yali Yesu yekka yabitegeera Yesu yekka yafuna kabiri nagamba gundi bagera kundi amulu ne finance senga twali tugisobola ojiwa nti omukozi golete waka agenda kera mwache bakane bawa twali obuvumbo abantu amonte bandize mu kuyamba because helping is bad. You can help somebody, you can help nze mu bulamu bwange bonna buli muntu ina gwe nyambi mfundikira bubi naye bonna mfundikira bubi omuntu lero enchana mfundikira bubi naye Zina chali wange senfuma yali chali wange era vice wange jadwali ne senfuma namukola Kenzo byeji nakwate simu za bakazi bonna bera ne baseko nazo omukazi gwenjagala olimba banange omukazi nagana Jacob bana abakazi bonna twemale nemugamba tuwali tabu twemale kubanga tusaba tuwalebera koko tosaba kungamba nti tuva kulya nkoko eno
Yeah. Bw'ogenda n'onoonyesa enkoko eno lyeridde okutuuka wano okufuuka enkoko. Aba toyagala bbirya. Tosobola girya. Bw'oŋŋamba nti ojja kutuddira ebyafaayo byange ebikadde bikulemesa nze kyendi kati. Era mugamba maama olaba sigina kaina naawe. It's okay. Kituufu era sijja kwetonda because oyo omuntu enavaawo ddaawo sikyali naye bw'oba osula nti okyali ekyo. It's okay. No, you see, tosobodde nakulwana nako namugamba nwane ki. Nakibala ngenda okugamba. To explain and be like, you know what? Just give me the benefit of that doubt. Not me. Omuntu. Bajja naga nti Jacob. Najiraga Jacob. Abakazi bano bonna. Ngenzo kwa sijja kumalako twimale. Kati nzo jemo na breeding. Sikyali mu level breeding la love. Sikyali mu level breeding sex bunange mpako. Banange nedda. Sikyali mu level breeding atimanyi bera mukwano gwange. Be my friend, please. Nange nako. Sikyali mu level egayirira omukazi nkukwane mwaka mulamba nkwana. Nkwane kuki. Sikyali mu level eyo. Level y'abantu bakatandika okulaba ensi. Yakatandika okulaba ebisabe by'abakazi n'ekazi level gyendimu yakunoonya mukazi ali mature. Yeah. Aso ku understanding we do mistakes nga tukyali bavubuka. But what matters most the way you are right now. Yeah. Tukola ensobi nnyo bavubuka ze tujja nga bannange. Bana likuchi. Manaze twa. True. Oli nagamba nze na type njagala chotala njagala bali we bati natesa nagamba. Nsula ku mudomi zaba wala ninga no bitunalo ga nakolanga byaki. Kati mbikuta. Yeah. Nze egulira nga lero kanefuge teri. Teri. Obanza aga nti lero kama kawaida kijja kugwa. Kati omuntu wasinzira naga nti munanga ate wetonde gabira muganda sikyali ku level yegayirira. Ni ku level esanyusa omutima gwange nnyo kubanga simanyi njiwe njangenda kubeerawo. True. Nje nsokera ku kyokubeeranga Jacob afudde. Yeah. Niva mbulamu bwenzi kapish. Ate negayirira ate munange nsonyiwa. Ate be my friend. Oyo simanyi ate sikyali ku level ganti twemu simanyi tubadde bamukwana ate tufusigale bamukwana. Gasiya. Bwemba njimaze mberanga bajjo. When I sign out, I sign out. My enemy. Jacob. Ato nyimi ate tusigale nga tutwese sasa. No bonsanga gamba hai. Wakali hai. Ode nachogenda tugamba wano Jacob ekyoggamba basa. Abakasajja bodoga bavubuka mmwe bwe bakakumukazi nga tomwagala ate nobera distracted. Enjo najja ne weerabira. Ngobadde otuwa advice. Bwe bakakumusajja ovubuka bwe bakakumukazi atamwagala kyekibaawo. Olaba. Febise bisingo bungi tulwawo kugwa mu mukwano ng'abasajja. We hardly fall in love by the true. Okugwa mu mukwano tulwawo. True. Nti omusajja watukira okugwa mu mukwano va kugula ogw'ekito. Okutali naye kati ng'otuuse macuwa. Nti oluzinze virginity because naffe tuluzinga virginity yaffe. Yeah. Mabera virgins true. Oluzinze virginity otandise okufuuka kati otandise tulwawo okugwa mu mukwano. Yeah. Wala omuntu asobola okuddira ekinaabeera ekifaananyi ky'oddobuli nga kya masturbatingako buli lunaku. Wangamba nti bakugamba nti waliwo abamala. Yes. It's funny. It's not funny. That's the reality. Hakwata fana nagamba yo namumala no namala. Hey, men go through that stage. It's also a stage. Okay. It's a stage. Omusajja watukiro gantu ngudde mu mukwano. Ng'olina qualities z'ebintu by'omukazi gw'ayagala. Not only sex, not only love, but there's what we call peace. Peace of mind. Without sex, peace without love. Okay. Tojja kunteka ku pressure nga sina mutwalo. Okay. Tojja kunteka ku pressure nga sina senzalenti. That kind of peace. Naye otegera nti watomera kwekera ku makyo omulimu gugwewo. Bojjoka kasanti no ladies of today. They are totally forgetful. Beerabira nnyo. That's why gundi yadako sign yagambye mbu abakazi beerabira ne bwomukolera buli kimu nengamba si buli mukazi nagamba abakazi beerabira abakazi tebasiima mukama abakazi beerabira abakazi tebasiima okumanya Katonda yatunda abakazi nga bazibu omukazi asobola okuddira endabirwamu n'agitunamu waati n'alaba akakokoekoe Katonda ke yamuwa nga tekajja n'akajjako n'ateeka akali artificial omukazi Katonda
ayinza omuntu nanga muddugavu bulungi nnyo nalaba nga obuddugavu tebumusaana n'amyuka omukazi Katonda yamutunda nga tamatira enjala nagamba kanyongereko zibe empanvu kanzijekeza Katonda zeyampa zizino ntekeko ezange zenjagala money made nerabira nti money made mulungi by the end of the day there's precaution in whatever you do ebiddako waliwo ekiddako ekijja naye nga kino kyekiri tusabira wizo ayi Mukama Katonda tukwasa wizo afulumiza albamu y'empya ali mu kaseera kakusoomoozera kunoonya hiti tukusaba taata ddamu muwe chance endala manyi ffenna Mukama tetuteredde naye tumanyi nti wetukera kumanyi ntusabira abo abatukoze obubi obayimusa nyongera omuyimusa gy'oli muyimusizaako nekenzo waako bawe obugagga Mukama obubamala bawe amannya gabamala bawe buli kimu n'abaana baabwe kye babamala ffe totuwa bawe bo babeere mu nsi nga bagyeyagaliramu ne pulezidenti waabwe gwe baagala munyera Yesu Kristo tusabye amiina okuva olunaku lwaleero tubasabidde emikisa bawuzo nekenzo bagaggawale nnyo okutusinga batulinyirire nnyo naye is life after okufa after death tujja kwesanga nga ffenna tuli mizimu ojja kukakasa naffenna tuli mizimu kunsi ojja kunsingako kunsi olina emmamba kunsi olina bakugoberera kunsi olina President Museveni ali kusaidiyo naye ku mizimu eri wansi akubira tobeera na pulezidenti tolina mmamba gyobeera nayo mwoyo ku mwoyo nagamba sijja kulya bisiyaga sijja kutta sijja kuloga ekiriba ekyange Katonda kiyampa mu kapasite yaakyo nja kitulalinga era nja kikwata ng'ekyange ekitajja kubeera kyange no matter what n'okola kitekijja kubeera kyange sijja keera ku makya genda kujja kifaananyi kya wizo nga wajjayo ekyange nakitwala basaba baganda I won't sijja keera ku makya genda simanyi ngende nkwate SFC nzigambe geno bebox za Jacob ez'obululu gakenzu sijja I live my life the way God created it to be bw'oba Katonda yagamba tekijja kuntuukako newe naakola nti tekijja kuntuukako era ekyagalaga Mukama Katonda nkwebaza okunzijja byewanzijja nempita mu weevu eno nembikaminga kati manyi katuwe gyontwala sagala kubeera nga Daniel yali Daniel kuba ekinyanja ekyo kyamira yali Jona sagala kubeera Jona okubeera omuntu ow'emputinga kubeera muwulize bw'obanga akaloowo tekavuddemu kati ntwala gyoyagala okuntwala lead the way ebisigadde nkwasiza abalabi bange bonna bawe kye baagala bakute alubamu etunde kulabo zikole akole mendicuwa pedicuwa ejjemu embalabe mu maaso anyirire aleme kuddamu kusabiriza mukazi aleme kuddamu mukuba muwe ate Domini tokeranga kumakya n'ogumiikiza omusajja akuba ekyo mwana wange kikukubiziriza nnyo togumiranga omusajja akuba Domini togumiikirizanga omusajja aswaza akuswaza mu bantu n'ava eri n'akeera ku makya n'akutimbatimba nga wootawooma nga woota togumiikirizanga omusajja atakuwa nkugambye ki togumiikirizanga omusajja akukuba akuwebula mu public akusaza mu public atagumiikiriza is it mpadde bina mwana wange Doni nkusibira entanda tuzifaako nojja kuddamu olaba evidiyo eyo noŋambye omusajja akukuba naawe omusajja yonna gy'oli eyo togumiikirizanga omukazi asooka okukulangira mu bantu gy'otali togumiikirizanga omukazi asooka okwogera ebyo byakkoledde togumiikirizanga omukazi oyo asobola okukulengeza togumiikirizanga omukazi oyo avuma oyo awemula oyo akeera ku makya n'akuyisaamu empi wizo omuganda wange mutabani wange wizo nkusinga obukulu togumiikirizanga omukazi akutomera nomenyeka amagulu watutta amagulu kijja kutwala bulamu ate very soon I salute you simbubi
Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.